Kasolina ina mistake gye yakoze mu statement ye era yanyizira gye nvumirira yagambye olw'okubidde Kusasira wa NRM mugende mukube bali bakube bani Misasi Makula yali mpaji Luwaga abayimirizawo ekibiina kya Golden Band ate yali mpaji Luwaga abantu ayawukanye Golden Band olw'okuba obuzibu tulina nti Mesach Semakula ye musajja kyasinze okubeera n'enkwe gw'otasobola kumanya naye nga ye kabaka w'enkwe Mayinja alinga Chameleon ne wamukyawo otakuba tuni emuno ddamulayi Bobi Wine ne wamukyawo otasobola kwewala music we akaliza njaganyo music wa Bobi Wine obulamu bwange bwonna era nsanga mu motoka yange nkuba music wa Bobi because ye muyimbi wange era simanyi lwaki government eno enyigiriza abantu abamu batadde bivu lwaki bata Bobi Wine bamba mwatadde abayimbi bonna ne badda ku stage why Bobi Wine mutugamba at least Bobi atukubenga shemwemu oba tukubenga so mukaaga buli myezi abiri nga tukolera eje eko enaki enambole tujja kumulaba nawe jina mitwalo 10 tujja kujesonda nawe jina banga abiri tu yes banga Bobi ze Bobi awalo kamaka ti wali wabandaba nazimba mukubo ne bampete omulalo abalala ne bansobera tinzimba lwabo no buswazi wendafuna eseno yantabula bobero wakabi embozi jofuka walaba na kitabo ne kyagundi kyansomera linte stagoledde godo kati gunde zinga kame oli wala ina tune kwega Bobi ayimba emintu bikwata ku mitima gy'abantu abantu abasinga baagala nnyo tulaba nga tulya bikomando nga n'okufuluma omala kwefumita kati wezibukule oli ku kikomando kikusibye ekyenda ogende manju n'onoonya akasubi muli ne bu freedom obwo oshegera muli mu freedom Bobi ayina music we bulute butwawula ayina limba byekwaso ayina nyimba mama paradiso Bobi muyimbi wange obo oyagala oba toyagala tosobola kunjabukana na Bobi akatengo saka wanyo time olw'ensonga biri mu politics nze njagala music olyanga tako anti saka siwa music kubanga agenda alaga bagwa muleta anyway ebyo sagala byogerako tuline full figure era nga ndoza akaviri ke ka birthday liko kati erangibwe ya jeno akaviri ka bulijjo ekyala ebitibo byange bimpe bampita Jennifer mama wa Museveni omwazi wa president w'eggwanga Uganda muganda wa Muwozi muganda wa Natasha bakwa mwagala ekintu kimu nti oyo ye muganda wa bali b'ebikomando oyo yasowali mu myala naye munange Katonda asitula abo gwe bonyoma ne Bible ekyogerako so twebaza Katonda nti birthday party etuse nyongera okutegeeza banna Uganda nti teekateekazigana mu maaso siriki events emaze okuteekayo tents muzabe kolo tugimazeeyo ko twasasudde cricket twabadde bategesa mu cricket oval yonneno waggulu naye olw'okusaba kw'abangi ne pressure y'abantu kololo cricket oval yonna neeri bagyonna bagimazeeyo nsuubira ntebaddeko ku ground njagala tutunulire ekibiina kyaffe ekya Golden Band olwaleero kize kitambula ba member ebetolako ba director ebetolako ebintu bino ziro biraba olwaleero Mesach Semakula bwavaayo mu butongole n'agamba nti emirimu gimuyinze ekibiina kakirekendo za director abala bakikwatemu tulaba Kusasira Mayinja ibasigadde buli muntu ayina endowooza n'entegeera ye ku kintu ki ky'abasaza buli muntu ayina right esalawo okutambuza obulamu bwe nga bwabwagala oba ku ndowooza ye nga bwayinza ofuna mu mayindi ye kinajjukira nti Mesach Semakula yali mpaji Luwaga abayimirizawo ekibiina kya Golden Band ate yali mpaji Luwaga abantu ayawukanye Golden Band olw'okuba obuzibu tulina nti Mesach Semakula ye musajja kyasinze okubeera n'enkwe gw'otasobola kumanya naye nga ye kabaka w'enkwe Papa Mesach Semakula yes bebamu kubayawula Eagles Production eyali owenkiza nnyo mu kujawula ate y'omu kubayimirizawo Golden Production ate era y'omu kubagisaanyizaawo olw'ensonga Mesach ayagala selfies kiki kyotegeeza mu selfies anti kati obuzibu bwe balina ekibiina kya Golden kirabikanga ekya NRM bogamba nti Mayinja omanyi ekibiina kyo kyazimbibwa ku musingi gwa Mayinja tugenda mu bamayinja kakati obuzibu bujja Kusasira omulaba ne Mayinja oyinza oga nti Golden Band ya NRM kate bo bagala sympathy tebagala kulaga nti basiba mu bannalweyiso tebagala kulowooza nti basiba wa Museveni naye nga gye basiiba Mesach tabiri munye ebyo endowooza yewe kugamba si buli muntu agende wa Museveni nti busangu kati mind ya Mesach emulaga nti ki kyafuka kyenalemu ate ayagala sympathy abantu basigale nga bamugulako emmere ayagala sympathy okusigala nga ye agamba nti nze ndi ku side ya bantu oba bali babiri bisolo I don't know kuba bwe weetegereza nnyo mu kuzika kwa Mesach mu kuzika kwa Walukaga baakwa Kusasira nga Mesach atudde awo
bakusasa bali nga bali wali kabeera oli omwana biga yamuyita papa bamukuba ne bamugobaganya ne bamusuna biga bamusuna ne bamusimba ebiso sinnagamba nti mukwano ntegeera bwe twogera kuba Mesach musajja it's a man ali strong enough ali integrity aina capacity mu music industry ayimirira n'ayogera era bw'ateekawo ekigambo kye nabagamba my brothers and sisters mubaleke tuli mu kuziika kisobola okuggwa oyo Mesach gwe njogerako okujjako mmwe abanafuya nafuya oyinza okunafuya Mesach tomanyi waagwa oyinza okulaba Mesach n'omulaba nga bw'oyagala wali munye ebyobufuzi ate Mesach gy'atagwa walukagga okimanyi Nuupu Mesach waawa Mesach ye muyimbi kati abagenda baali baawa saagala kukyogerako sijja kgenda saagala kwekooya kyenjagala okutegeeza nti Golden Papa bw'aba awummula ana right yamukkiriza okuwummula ng'omuntu ekyokubiri akoze ekimala abantu abamu balina obulamu bwabe baagala obukyesuwalinga n'ebirala ebyokukola bingi nnyo Golden Papa bw'osinzira music gwayimba kati ayagala kubeera ng'atamba n'abasajja ba Africa bamenta be asobola okwagamba nti nja kuyimanga mu Africa ewiiki emu oba omwezi okusinza ku lwamu bwe tetumanyi bulamu bwe mumulaba nti azza struggling n'amagulu ajja abeera bwati ne bwati abeera ne pressure ayina yes ng'omuntu tosobola kuyingirira muntu kuba bannanga abantu tubalaba mu makubo kufe nate tumanyi muntu wasula mulaba mayumba omusajja gamba nti mulaba mayumba ze mbagamba buli ekitemagana tekiba zaabu gwe bwobala okuba obulungi nga mwana watto kyannaku abantu abo mulaba mayumba bayina amannya g'abafuukira ebitereke nze nalabira mu covid Mesach bamusabanga emmere ng'alinga yazza omusango nga neyayimba atayimba keyafiira nga basiba wa Mesach wali ku papazi so Mesach wabasazewo okuwummula which is okay asobola okugamba nti Africa ejja kumpanga show mu mwezi nange mbayimbireko nkoleyo show mu mwezi oba mu mwaka nkola show zange 6 zimmala ntunde emmere yange ogutali musango ebyo simanyi saagala kwogera ku bye simanyi kubanga saagendayo ne Mesach yatendeka abaana bangi era yakolera abaana bangi ennyimba naddala abaana bawala era yatutumula music nnyo mungi wano okubanga ayita ba Sofia Nantongo baani kati saagala kwogera sekimanyi kuba saalaba ku baana be basunsula ate era saaliyo njagala nnyo okwogera ekintu kyemanyi kyeninako obukakafu nga newono kimbuza nja kukiddamu kati ekyo sikimanyi naye kyensobola okugamba nti Mesach abaana bangi bawadde ennyimba kubanga yakolako ne ku studio ng'awa abaana offer ne bayimba ennyimba obwereere bwagamba nti ennyimba zoba abayimbi babe maybe tomanya oba mulimu ababa oba temulimu babe naye nga Mesach okuwummula muwa mutugamba abantu bawummule kalekere n'abato akole ebyabakulu nze nali nsaba nnyo Mesach bafune ekifo nga kati wala bakabyesa emboga bolaba ba Afrigo Band Mesach Semakula Maddox Bachansi Nalubega ba Queen Florence babereko ne pira yabwe abantu abo manyi ba mentoring abantu banyi kanze Chance Nalubega ya mentoring era yandeta mu wa respect era mama wange ba Queen Florence to basanga nga musafari wita mama akali mama nje kubakeyo abantu abo tulina wetu kuba nyimbe enkadde esawa zino all this gold enyimbe enkadde zisingezo ne wotekako ezakafere ya fasinga abalamu basudde mu fasinga abalamu kale twayinga njagala nnyo ekintu ekyo bakikole ne lwakuba nti n'abayimbi bazibu abayimbi bantu bakyasinze empisa embi obulogo netima nefubitizi n'obujja n'obukyayi kati emmere ya Mesach esobola okumwanya paka lwaliva mu nsi naye nga zamentalinga ka woteri ke musajja wattu azimba kamukamu n'akwatiriza ebintu module ng'ebyo so saagala kukyesibako nnyo endowooza yange ekibiina kyaffe kisigala wa ng'abakulembeze ekibiina ate nze ejja kusanyuka nnyo kubanga kisigadde bwe kityo mu mikono gya Kusasira ne Mayinja yes era kimanyibwe nti ate yes ate njaga nnyo kibiina kya NRM omuwagizi agende ng'agenze kola Kusasira wa NRM ne Mayinja wa NRM nga tewali kacupa tewali cause ne mu bbanga eriyise Mesach yabadde ayimba nga yakiwaniridde ne music ye nakoowa Kusasira badde akyabidde bajja fulumya startafa Kusasira ni star is superstar Mayinja te Mayinja mulaba edduka ajja kukuba tune egiwe yagule oleka tomanyi Mayinja tumumanyidde ku bunkenke bwe yayimba muzeeyi bwe yayimba bizzeemu temwazina bwe yayimba muzeeyi tebaazina Mayinja mulaba edduka mutakula empola ajja batuni Mayinja alinga kamiliyoni ne wamukyawo ota kuba tune emuno ddamulayi gulaba future emiriddewo ekibiina kyaffe
ejja kusigala nga li strong era nkyebaliza Katonda because ne NRM Mutiibwa bagenze ne bakola ebirala bagambe nti bali bulungi. Moni yagenda bagambe nti ali bulungi oba kyali bulungi. Tebali bulungi era at the end of the day njagala okugamba ekigambo kimu nti music is a talent. Ekitone kisigala kitone kikutuma. Oba era awo ng'olina n'essente naye ng'oyagala okuyimba. Kuba nti music abantu baamufuula business naye music yali talent. Ekutuma okuteeka mu kiti ekyo. Nojja n'oyimba yali talent bagufu engeri endongo yayononekola abaana bamirimu gyalema nefuuka ekiddukiro ky'aboonoonyi abakubi obutayimbwa abalidde amayungi n'akookolima ng'embuzi njagala kozira n'owulira omuntu ng'abolooga mbu naye yeeyita muyimbi ayimba akayimba kamu n'avuma kamyoni mbu ayagala linnya akikola sitanti n'omusanga mu mmotoka nti ate akutta omukazi sitanti ali bwerere yeevunise ku mbata mbu sitanti music n'afiiraawo. Naye music yali talent. Katonda bwakuwa ekitono oba talent tosobola kugyewala. So music is a talent. Papa ne wana aba awumudde ng'ali mu mmere ye oba ali wonna ngezezza tasobola kwewala music. Music tebamwewala era tebamuddoka. Ne bw'ofuna ssente zifaana ziti era olaba Bobby agenda ayimba obuntu bwe nabuteeka ku YouTube nabuteeka wa ekyo kibata music. So music tutunulye ekiseera bino byonna ebibeereddewo ngeno Kusasira akyayomba olw'ebivulu bye bagaddewo kwegamba ekiseera kino banna ekyakasanya okuyombera ebivulu byagaddewo awo nkivumirira ekikola kye baakoze ekyokuggala ebivulu bye ng'alina permission ekyo kibi nnyo yafuna ebbaluwa ekivulu mukigadde ekyo kikyamu era ekyo kikyamu Kasarina alina okusoomoozebwa kwazayitamu ng'omuntu mu bulamu bwe ne bw'aba avuddeyo n'afuna abantu be ne bajja okumulaba okumwagira basooka mu 2000 mu 10 mmeka anojja n'obabaaninga kikyamu kivumira nani ne Kasarina alina mistake gye yakoze mu statement ye era yanyiizira gye nvumirira yagambye olw'okubidde Kusasira wa NRM mugende mukube bali bakube baani omwabuzi wa president nsuubira nti president wakulondera oba wankiza nnyo ku by'oyogera genderera omwana ayima nti kabaka mwako gendera by'oyogera kola statement wovireyo kujja mu kamera kitegeeza ky'oba ogenda okwogera ng'ojja kufa abeera musakasi waffe ne tuyombamu ne tusaagamu okutwala life y'abaganda baffe abali eyo bweru kuba banyumirwa obulamu naye tosagamba nti bandikubye bali that is wrong. Ekyo ekirala nti tolina kuweewa bigambo byakwogera nga bakwogera n'oddamu ekyo nakyo kikyamu naye ng'ekyokuggala ekivulu kya Kasarina nkivumira kibi nnyo kikyamu abakazi abo batobye ne gavumenti eno okulaba ng'eddamu buyinza baawaayo ebintu bingi basaddaka bulamu kati Kasarina okubanga akoze kyo n'oyigana n'ogigala that is wrong. Ekirala mumanye ng'emitendera nti ono omuntu ali ku level eno wankubadde nga mutunyoomerera mutulabanga abanafu tulina level kwe twagenda esobola okukola ekintu kyonna kyonna nevuba ne mu kifo ky'olimu nsobola okulemesa omulimu n'oba olina amayinja 10. Yes ndi muwabuzi wa president kadi yange soma State House. Yes mwani mwade respect n'owuliza kubanga nga ne General Race atuuse okukuba General Race aba akubye essimu gwani General Race ya President Museveni baba ku essimu n'agamba leka ekivu kya Kasa kigende mu maaso who are you yensonga lwaki kati olaba kibatuddemu baba manyizo ba compensation ndoza bajja mulirira government NRM ndowooza iwe kugamba ebyo saagala biyingiramu kuba ogamba nti babamanyiira tomanyi bantu obwo obulamu bwe bayitamu tomanyi bwe basula tomanyi bwe bali so nze saagala kyogera bwe nti okubanga baganda baffe bayita mu kusomozebwa okw'amaanyi bw'aba akoze akavuluko enune singa amanyi n'omuweeza obwere yandibale takola so ekyo si kiwagira kyoyogedde naye ndowooza kati wano ebivulu nga biguddewo full figure siga emakungula buli omu kyeyasiga wali emabega mu covid buli omu kyeyasiga kati siga emakungula lwaki endowooza iwe kugamba waliyo abasajja be twagala okulaba Mamaddox singa ne mu covid teyayimba luyimba na lumu ng'ennyimba zetwagala okuwulira yazimba emyaka emirala emeka kakati yes kakati mu covid luyimba kyolubaddewo ndabyemu olwo njagala kuzina simanyi embwego bakapa simanyi embaata full figure yayenooneka z'ennyimba zembadde namu simanyi tubigule tuli bwabweru simanyi bikya tebaddeyo oluyimba upcoming badde beegirisiza omo just mu kalyoki waabwe ezo si ennyimba ezambaza abantu engoye kati mutijjatijja nnyo ne mwogera ebigambo bingi ezo simba tezambaza bantu ngoye mutimbo wali ku kipande nti njagala kuzino laba abayingira ne mukazi we tajja kugiyingira otimbe ne Maddox oba Kabeesa emboga ne wono zimba omuzimu gwa kafeero nga gw'otimbye bajja kuguyingira okusinga ono gw'otijja naye kati abo si bayimbi ba shows lwakuba nimwe temubyawula radio nga ne alukuba
ewa mumulukuba emirundi emeka lwaki okoya obwongo bwo ogundi Molina Ntume bukyanga ava mu kibiina bulijjo twebuuza nti ali kuki sawa yonna naye ndoza alhamdulillah kitiibwa kya mukama gomanya abakazi abanoonya omwana nze nasanyusa nnyo okulaba muganda wange Molina ng'alina olubuto omanya abakazi abasibwa Dr. Sali abanoonya embuto just okufuna eggi kati bw'olaba ng'omukazi alina olubuto muwe respect ate mutye muleke naddala bali myaka gyaffe amagi gagenda daffe tuli bakazi bakulu amagi gatambula ddagakoowa gatwabulira kati bw'olaba egyo emyaka nga girina olubuto manya nti yasalawo yamala kumira pini Allah anti yasazeewo okufa obutanyagwa ate okuzaala kufa mutemukumanyira mama wo muwanga respect gwe newe okolanga emitwalo 6 mama muwe 5 osigaze mutwalo muganda wange tomanyi kuba tomanyi obuuzanga mukazi wo alwetisa olulwo bw'otegeera nnyoko Allah anti oyingira theatre ng'amaze kusayininga oba oyingira mu gundi mwe bazaalira mu ki nga muleba nga basayininze nti ovaayo batovaayo tuba toyisayiniza toyingira ekyo kiri ku likodi avaayo oba ojjayo omu babiri bava era wona babiri bavudde kola booti yes bonna bayinza obutaddira ddala oba okujjayo omu kati nosobola osigaza akaana akolunako tobalabyeko bangi so okuzaala mama wamwe mwagala nnyo mbakubire mulanga bannayuganda ne baganda baffe mwenna bali eyo okwagala bamama bammwe n'okubafaako ennyo ennyo nnyo okulaba nga mubaagala mubalagira olunaku lwa bamaama oluzaalaki waliwo olunaku lwa bamaama okimanyi lwa batata teruliiwo teruliiyo mulukaka naye mwabeegiriisa ne mujja ne mutwegiriisizaako waliwo yonsiza ku mwana ng'omanye omwana bwasikambula ebbeere n'oyonsa omukulu n'omuto ono n'alisika ono n'alita olina alisika ekiro mwe bamaama bazira ng'olwolitegeera kye bayita omukazi ojja kutegeerera nnyoko yaani ne waaba ayina amalibu ne waba nga kalema kaakongobala naye kati ndooza ku mulembe guno fulufige kino mukikyusizzaamu mulaze abakyala nti kati kiri oke laga nti ngenda kuba maama ndi maama nafuuse maama ngenda kuzaala kyafuuse kati ki yes anti kyenyumizaamu olw'ensonga nti okufuna obufunye olubuto kati bwe tuli ensi yakyuka n'okuzaala buzaza abaana babbeeyi kati nze nzaalira miliyoni 10 ku 8 nzaalira miliyoni 2 3 okuzaala buzaza omwana olinga amugula okubeerawo obeze kati engeri gye tukola oluusi kati ngaffe abakazi abakola ku ssente twamanyira okukola olufu n'oluto toddamu kukola gye tukolera wali ebyokulya bingi kino kiwunye n'osesema kino kikozewo ekityo ku mulimu ne bakugoba maybe bakukozesa waliwo abakuba perfume tokyasobola kugyawo obulamu obwo kati kuba kutala kwesaddaaka nti osobola tulebako emyezi emirala 8 oba 9 kati ate gyo nno gy'obala bw'omala ozaala omwana okumuleka ewaka obuwulire otambule emyaka emirungi egi okumujja ku mabeere n'otambula n'ogamba ngenze olunaku luzibye ngenze ku dduuka omutima naye wano tutambula tuli ku simu olaba nze kati ali atya kati azannyemu ayokya ate temperature omuwadde ku kasirapu mwe ka panado emyaka emitono ennyo 2 kubanga abakozi nabo batufuukira ebyeneena. Amannya gange nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings era ndowooza abantu abazze batukubira bagenda olaba nga yenze yennyini bwe balaba mu video ate nze gwe balabye ku site yaabwe. Biodigester kirabise nti kati abantu batandise okukkiriza nti gwe mulembe oguliko. Kituufu. Kuba okusookera ddala omunnayuganda yali amanyi nti yaabo bokka abayina enzigi enfunda kwa tuze twogerako nga ddala ddala ennyumba eri wano naye nga tetulina kabuyonjo we tugiteeka. Ku mulundi guno apartments zino zirabika nga zirina space nnene nnyo naye era nabo basazeewo okukozesa nkola eno. Basazeewo okukozesa nkola eno lwa nsonga olw'ebirungi n'emisomo gye tuzze tukola ki tusomesa abantu. Tutundire ekinnya mulundi guno engeri gye mukikozeemu. Leero ndaba mwawudde mu bibiri so ate bulijjo twali tulaba nga ye batadde tanka eno wabbali bwe muteeka amayinja. Okay, biodigester neri entono kuba kati ndaba mwasemba otulambulako nga tukola entono ey'abantu 40 eno y'abantu 100 gye tuzze okukola olwaleero. So ekigikozesa nti nno oluusi twawudde lwa nsonga bantu 100 kitegeeza amazzi mangi. Oluusi kyovola abantu omuntu oli ankubira ne mugamba ogenda giteeka kuki ku nyumba y'amaka apartments muzikiti ekereziya so oli wambulira ki kwagenda giteeka nsobola determininga ne ngamba otuteekewo y'abantu 10 otuteekewo y'abantu 5 oba tuteekewo y'abantu 4. Soko tulambuliye ku migaso nannyini
nyumba zino gyagenda ofuna mu biodigest eno gye mumukoledde? Kakati nannyini nnyumba eno yeesiimye nnyo lwa nsonga nti eno biodigester era emigaso gyayo egigirimu gyagenda ofuna. Ekisooka tagenda keera lunaku agambe nti bannange septic yajjudde nti nno ajja aleeta ekimotoka ate kimuggyako ssente ng'olwedde yagizimba. So biodigester tegenda keera ku makya nti ejjudde. So nawe nkityo ogwo mugaso gwe gusinga kubanga eri gundi yaffe twagikolanga naye ate era still ng'ejja n'ekulya lwa nsonga nti ebeera etuuka n'ejjula, so etuuka ng'esigala ekulya wadde nga ate wagiteekamu ssenteyo nnyingi. Ekyokulala nti beauty ye egenda vaayo eya compound nti nno pavers zigenda kuva eri engulu yonna gye mulengera paka eno. Amazzi era gagenda draininga gano ag'enkuba nga gagenda mu kaala akali ebbali awo nti nno beauty y'olujja egenda vaayo bulungi nnyo. Newe manjagala simbawo muddo kisoboka? N'oba oyagala simbawo muddo ogwo kubanga kati singa owa kamera waffe akulaga nti nno system ogira nti eri wansi fuuti 2 kweno level kwe tuyimiridde wansi fuuti nga 2. So omuddo kakube guyina emirandira gitya guba gujja mmera. Yes, bannange tetukolera bagagga bokka ate era tetusijja bayita baavu. Omuntu wa wansi omufuna mpola ffenna gye tuggwa nange ndi mufuna mpola. So sikolera bantu sina kika kye ngamba mbuno nno nkolera baneeno wabula buli omu nga bwozze bwe tukola ki bwe tukwata. Kati Alihira Holdings Uganda Limited tusangibwa Kamoocha, Prince Charles Drive, Plot 45. Kamoocha we wali offices zaffe. Tuyina enamba z'amasimu esooka ya Airtel 07017669992 neya MTN 0789224230. Abasinga batumanyira mu biodigester kuba bwe tuvudde nnyo mu kamera naye nga